yose yogenda mu sikomo 18 teyalina kitebe teyalina headquarter. So Museveni kibuli kyoyagala okikola bwe tuba twagala buyinza tetwetaaga kitebe osobola okitwala kubanga ne bwagenda okukwata emuntu tewalina kitebe kyonna. Yes, tewalina kitebe kyonna ekyo njagala bakomrade Museveni ogenda mu kinaana mu nsiko teyalina kitebe no. So saagala bino bituuse ku kitebe bibajje ku mulamu anti ate mukuba pressure kitebe tu no. Focus on the president to defend the president and national platform as simple as that. No making sure tuwulira abantu kye tugenda okukola ekiddako mu protest vote wabula tetukulembeza bannabyabufuzi tebana kye bagenda tutwala. Nupu etuli mu musayi change etuli mu musayi tujagala kati katukugamena kino kitegere bulungi nnyo. Bwemba mwinamu kamunguluze abalowoozesa tibwemujjawo kyagula mba mukamaze amba temukamaze wabula ate mba mukasumuludde busumuluzi bamutinkudde akalimu obuwuka lwaki ato bategere tutulina optioni katulina kwerwanako okwerwanako okumanyi nti abaana abo boolaba essaawa zino babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Abaana abo boolaba babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Emyaka ana gy'omazeeko ku bukulembeze ossa eggwanga ossa abantu okoze buli kimu. Omuntu yandibuuzizza ani yali amanyi naye okumanya ki wano basajja mmwe mwekwekanga nga mulowooza nti tesobola bategeera. Mwanvumangu mugenzi Obote ne muvuma Amini nti mutujju wabula mwe mwali abatujju. Njagala eggwanga litegeere okuva n'olwaleero nti ebikolobero byonna byakola mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana tewali muntu mulala bikola yalinga Museveni. Lwaki? Obukodyo bwe yakozesa mu kinaana nakino kankibabuulire mu kitegeere bulungi nnyo. Abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda ne bajjajjaffe tebaamanya Museveni kikyali bakkiriza mangu okusaba kwa Museveni wabula bakizudde ng'obudde bugenze. Era baali tebagenda kwenyigira mu lutalo olwo. Museveni yagendanga akusolooza ebyambalo bya gavumenti ya Lutwa n'ey'Obote ng'abyambala. Najja n'akuba Abaganda ku byalo n'atta famire ng'ayambadde ebyambalo by'Obote n'abasirikale be. Wabula mbekenga nga sure mu famire ezaalekawo abantu nadda ng'ate ali mu ngoye za bulijjo yeefudde omuyeekera agenda obayabaganda n'abagambe mutuwa abaana mwaganye ne kati abaana gavumenti yennyini ye batwaki temutuwa abantu genda tulwanako kati akakodi ako yakakozesa. Ladies and gentlemen, nfunye reliable source nti akakodi ako ka Museveni kaakozese Congo. There is a massacre which is taking place in Congo right now. The same tactics which Museveni used in 1980s, the same tactics he is using right now in Congo. Why? There is ongoing war between M23, backed labels by Rwanda. They are using the same tactics which Museveni used in 1980s, whereby some people or some Congolese nationals, they have refused to join M23. Do you know what Museveni does or instruct those people to do? They have already confiscated a lot of Congolese army uniforms. They are using those uniforms. They put on those uniforms. They go deep in villages. They massacre or they kill families using Congolese army uniforms. Thereafter, they come in the evening and tell the Congolese that you failed to join us. You see now what the government is doing right now. They are coming in the daylight and they've massacred you. So you should join us to overthrow Tshisekedi's government to protect your lives and your families. So many of Congolese, they have fallen into that trap which Museveni used in 1980s. I'm here to expose Museveni and his regime. Kekakodyo kekamoka akozesa. Mwana bana basajja batemu. Bana basajja batemu. Bana basajja batemu. Eggwanga ly'abasajja abo batemu.
kati fene Uganda atade ayagala kosa kitu ita intimidation ngakikosa nga scare kulu omuntu azayambadde akakofiira yesibe tosobola mutegeera ataddeko emundu genda yepanza alinga roboti mbwa abagamba tete mukola kintu kyonna ekyo bakiyita kakodo ka kutiisa naye banga ugame tugenda kwambalaga n'omusajja kitegeeza nti omuntu ajja kuyingira mu alaali kati bano kye bakozesa kati Muhoza ageze lwati tunga n'agamba nti nabawoni nga ngenda kujja ekitebe kyammwe nkiyingiremu naye nga bwe baga nti kati ulira DDG akyusiza statement agambibwa ati nga bwe bagamba nti abanupu bakozesa abaana abawala era benyigira mu kulya ebisiyaga n'okukola ki kati bwe tulumbye ofisi zaabwe ku bujulizi bwe tujjeyo bugali mpitawa tujjeyo uniformu za NRM tusanze n'ebintu bingi nnyo ebiraga nti bano badde bakola ebikola bikyamu ebyobwenzi n'okutambuza ebisiyaga mu Uganda. Muhoza, at your age 51 years, I don't know whether you were 52 or 51 at your age. If you think that method of reverse psychology can work, it can't. If you lose support of the people, that means you've lost the will of people. You have to use force. Previously, your father, people used to love him because nobody knew your mission. Nobody knew your father's mission. Until now, we got to know the mission you had. Now, people, they no longer love any of your father. So you have to use force. When you use force, you lose the love of people. That's what is taking place right now. However much you are pretending that you are going to lead that country, that is in vain. You waste your time. Because you too, you are useless idiot, nothing can do. A man who can't reason beyond his head or his forehead, he can't lead the family and you can't lead this nation. All leaders, they base on the love of their people. They lead, not on guns, not by force. You can't force people to love you. Even the SFC doesn't love you. Even the family doesn't love you. Don't think before you act. You just act for. Onatoanga order za kiwongo za washenge kila sana toa order huwa. Mjama. Unafikiri hii dunia ni yako? Hii dunia si yako. Dunia ni ya Mungu. Kila mtu iko na siku zake kwa hii dunia. Sawa itafika, wewe, baba wako, pia na wazazi wako wote mtaondoka. Endelea na hiyo mambo za kishenge, unapatia wajeshi orders za kuua wananchi, lakini utalipa. Utalipa. Sasa ambia na huyo anko wako, huyo Musenge, Andrew Mwenda, huyo anko wako pia na yeye Musenge, mwambie asiongee kama musenzi. Pia atujui familia, wewe, baba wako, pia na anko wako hamuna akili. Siku zile za nyuma tulikuwa tunafikiri anko wako huyo Mwenda ako na akili, lakini siku hizi hatujui kitu gani imeharibisha kichwa yake. Anaongea kama mshenge, anaongea kama mshenzi. Wewe naye na baba wako hamuna akili. Familia yenu yote ni mbofu, hamuna akili. Hamuna plani kwa hiyo nchi ya Uganda. Plani yenu ni ya kuua tu watu. Uganda si nchi ya dada wako. Uganda nchi ya wana Uganda. Muna nchi yenu hiyo Rwanda.
Hiyo ni Uganda. Mwachana hiyo mambo ya kutisha watu sababu mwiko na bunduki, mwiko na pesa. Mwachana hizo mambo za kishenge. Atama yi musenge ye musiyazi. Mwizo kwa chiga mukitegera omusenge ye musiyazi. Katne koja uli musiyazi mwenda abadde ku TV ayogera ebintu by'ekisimu. Mbadde nsindika message eno gimutegeeza okusinzira katambi kano. Manya abasinga obungi muyinza okoza omusajja ate lwaki alumba mwenda. Akatambi kano kensinziddeko. Kako. So why are you going to murder in the government? Let me ask you this. Are you a soldier? Is Museveni... Honorable Semojo, please. Was Besigye in that meeting where he was planning to murder Museveni in cold blood? Let me ask some because questions these people of the opposition are trying to keep up sentiment. Hold it up. Let me make the point. Besigye was in a meeting planning to kill Museveni in cold blood. Did he subject Museveni to due process? In fact, I think Museveni is a very humane person. Why? Because Museveni could have kidnapped or abducted him from Nairobi, killed him from there, and he would never have been seen. If it was me trying to kill me, I have no... Without following due process, why should I follow due process? Hold it. Hold a second. Because he wants a shouting match, we can have a shouting match. We can. Yes, we can. So you want your man to kill Museveni, and Museveni should sit at You have been abusing your authority, Mwenda. You are in a chopper. You are in military uniform. So, and then Museveni kidnapped children from how is that and they are charged in the courts of law that they are putting on a beret. How is that We are talking about abuse of authority. That's what we are talking about. In every case you come, you are always involved in the petty arguments like you are attacking him that he was arrested. When you were kidnapped, that's all that you do. I am talking about your lack of intellectual quality is not my problem. I am talking about what you need to do, maybe go back to school or to your mother and be educated. Be educated. You are part of those who are here and holding up sentiment and sounding stupid. Doesn't make anything. Honorable Semojo. You have come and had this debate into a shouting match. You want a shouting match? Then we can have it. Go ahead. Okay, and I'm very good at it. So I am going to tell you, your man Besigye was plotting to murder Museveni. Was he using due process in that process? Andrew, was he subjecting Museveni to a court when he discusses that he wants to shoot down his Andrew, can I... Museveni is a human being. Museveni has, if I were in Museveni's shoes, I would not even have that man alive. Okay. Because he does not believe in due process. There is a process of removing the government. He does not respect it. So there is a process. Which process did Museveni follow to remove the government? Which process it doesn't matter. Museveni succeeded. It does. Treason is only treason when we don't succeed. Should you when he was removing a government? Besigye did not succeed. Besigye did not succeed. Therefore, he's subject to the law which he has violated. Museveni's greatness is that he succeeded. Besigye has failed. Here's the point. Listen, you're not going to give this man whatever trying to run roughshod of everybody. Kati ono mwami abaludde mu byobufuzi ne mawulire. Gayo oyo Andrew Mwenda yali ategeera bulungi nnyo. Era nga awandiika yalina obutabo ebyakuba ne kasita bamuggula ekizoosi. Kasita baggula Andrew Mwenda ekizoosi wabula simanyi, I'm not sure gobaggula ekizoosi oba yaggula ekizoosi kubanga era basigala be bamu. Kasita yateekamu emize gy'okuggula ekizoosi n'okumuggula ekizoosi weyayita takyasobola kulowooza, takyalina kintu kyasimbako ssira wakwemulisa kwogera bigo bitakwatagana. Kati njagala baga mu Uganda omwogezi wa M23 Andrew Mwenda oyo kasita bamuggula ekizoosi bwe pu oba yes, I'm not sure oba yaggula ekizoosi oba muggula ekizoosi. Ne the moment yenyigira mu bikolwa by'okuggula ekizoosi z'abasajja naye bamuggula ekizoosi weyayita na kino ki teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigala obwongo. Kinoonyerezeeko. Teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigaza bwongo. Mwenda bamuggula ekizoosi n'ayiika Windows kyobula nti kati asobola okwogera ebigero by'ekisiri kati asobodde kutegeera. Wano waliwo muganda waabwe Kanyamunyo yakuba omusajja essasi ku Lugogo Mall Shoprite. Ne bamuwolereza mpaka lwe yavayo mu kkomera. Tebamusiba n'abala bangi nnyo. Mwenda ono yalina emisango gya mmada nagyo tugimalwa kuba tetwagala gyogerako. Alina emisango gy'okubba ettaka. Neti twagireka bulesi lwakuba nti bali mu gavumenti bano ekibatawanya kiri ekintu eki kiwuliriza okuva olwaleero. Buli gwolaba nga azze ku TV n'atandika okuleekaana nga awuliriza Museveni ku myaka 4 batya okubasiba kubanga buli omu alina fayiro ezisukka mu 5. Buli omu alina fayiro ezisukka mu 5 ku bantu abo bonna. Mulimu okutta,
okumpanya okubba amataka okulyankuzibwa byonna ebikolwa kyovula nti balwana nnyo ekintu kino butava mu ngalo kyovula nti baleekaana nnyo kuba muwendo etayogera bino bwe bitu naye kati bakitegedde waliwo omuntu omutuufu abanyeenya kati yensobola kibakola ebintu bino kampisawo statement zino bbiri kubanga olwessande nkya sigenda kujja abaninde ekyo olwessande sigenda kujja kambategeeza ensonga zino abaliranyisa Basajja Kabaka nsaba mulume koto mugambe atereze ebyokwerinda bye ng'obudde bukyali mu katuubagiro kano ke tulimu n'abagambye mission weeri ey'okumugjawo as well ne bategeeza nti wasaanyakawo Charles Peter Mayiga mu nteekateeka ey'okugjawo n'okusaanyawo ebintu bya Buganda ne muganda gwe bayita Kakeeto ali ku sayidi z'okujjinja loodi oku baawandikadde ekitibwa kya Buganda ekipya ng'ekikadde baagala kinyomaza okugjawo Ssaabasajja Kabaka mu kumenyo Ssaabasajja Kabaka n'ebintu byonna bigenda mu maaso mu Buganda mbyetegereze mumpulidde bulungi nnyo enkya sigenda kusobola kujja mu bulangira kuwumula mu kubanga eno wiiki bantute sipiidi ebyobufuzi bintute sipiidi n'okuwumuza omuntu guno ebyobufuzi bintute sipiidi so bulere ku Ssaabasajja Kabaka mumukuume mwegendereza nnyo Mayiga muvuziza akola na buli kimu naye nga mbategeezezza nti mukuume president kubanga abasajja amwetoolodde batamwagala nga mulamu bangi nnyo ne mbagamba temutyako kintu kyonna kigenda mu maaso simwe mulabye mundu bikinno okwo kuba kutiisatiisa bantu bano abasajja bonna mulabye n'emmundu tekuli muntu yalwana bonna Banyarwanda bannaffe baali batweka mu nsi z'e Somalia ne Congo bali mu kulwana bano tekuli kuno omu alina skills za kulwana mbasomedde amateeka nga bayitiddemu katono nnyo ag'ebintu bano bakoze ebisobi mugategedde bulungi nkitegeeza gwagamba nti bano abakugamba nti baagala kufuga gavumenti myaka 4 plus basoma naye tebayiga nkiddamu basoma naye tebayiga omuntu amanyi due process ng'ono gwe baggula exos bwagimanyi okugenda okulumbe w'omuntu okugenda okukolayo saaki olina okufuna saaki walanti ate nga nennyini kintu w'ogenza okusaakinga waali n'omusaavinga n'omugamba nze kebera mu kifo ABCD n'akuggulira si kumenya bw'omala okusima by'okimye olina omuwa search certificate eraga nti bino by'otutte era by'obadde ogiridde bagisaavinza tebiriiwo kati bwe baba tebamanyi mateeka kitegeeza tuline ku bantu ababbi nga basobola okuba buli kimu ekyetaagisa okuggyako nga nammwe temumanyi bulungi bye tubateeseza na bye tubagamba mutegere nti ensi erina okukyuka y'ensonga lwaki balwana nnyo in fact mu meeting mbagamba we should avoid living power. You see that man Kyagulanyi, he had exposed us in this period of time. He had done marvelous things, including create a political party which is strong enough to take over power. He had set up an headquarter which we don't have really. So, the public is now watching as if we are stupid. We are so greedy. Kati, nebagamba we should make sure we should not leave power. Kati, statement bw'ozulya nga bazikola kitegeeza bakimanyi nti mubalabisizza. Okitegeera? Bo, ekizibu kyabwe si kya kuzimba byabufuzi na kuzimba ggwanga kuba kasooke nkunyumiro katono kawulire kano. Bw'oba wagenda mu nsiko ng'ekyakutwala kwali kulwanira nfuga y'amateeka na kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Essaawa zino nga togoberera mateeka ng'omenya amateeka kitegeeza ki? Ngenda kusomera statement ya NRM statement gyakoze gwe bayita Alison Obuwa. Njagala okabire kuno olyoka onoonye buli MP omukuba emiggo. Wulira bulungi nnyo gye yagambye. Kansooke ngibasomere wano. Ole Alison Obuwa. Omulaba? Yoyo abagenda okuyisa etteeka lya court martial. Yoyo yagambye bw'ati. Ngenda gikusomera mu luzungu ngikuddire mu Luganda yagambye bw'ati. I always see comments on social media. Nti lubeerera alaba nnyo ebirowoozo bye muwandiika ku mitimbagano egy'enjawulo. People are saying that those laws are passing will catch up with us. Nagamba nti bantu mwe mwogera ne mugamba nti amateeka ge tuyisa
gajja tuke ekiseera mboga tukwate ffe abagaziisiza. But I want to assure you that NRM is not UPC. Abagamba mbuye naye abasuubiza nti ekibiina kya National Reverse Movement oba National Buzz Movement tekifaanaganako nga UPC eyayisa amateeka oluvannyuma ne gagikwata. We are strong enough and we are here to stay. Fe aba National Reverse Movement oba National Buzz Movement mbu tuli b'amaanyi nnyo era tugenda kusigalawo wano mpaka kuwulira bubi. Mbu even after Yoseriti Bahaburwa we have his son Muhoozi Mubikkula Nnyuma. Mbu ne Yoseri bwabaga agenze Kaganga tulinawo embata ya neti eya Muhoozi Kanyirugaba Mubikkula Nnyuma. And Muhoozi also has his grandchildren who can lead this nation country. Mbule Muhoozi n'aba ayise Windows nga naye avuddewo era ne Muhoozi alesewo embata zikabuzi era zisobola okwongerayo eggwanga Uganda. Tugenza mu maaso. So I want to assure my NRM members that we are very safe. Ayagala otwala omukisa guno otegeeza basiru banne abakiise ba NRM abamemba parliament abakiikirira National Reverse Movement ba NRM nti tebabeera beeraliikirivu era babeere bagumu nti we bali mpaka kuwulira bubi. Let us convene at the State House on Friday, that is yesterday, and we amend the UPDF Act, give the country a martial enough powers to prosecute civilians. Akugambye tusinkane ku lunaku olwokutaano lwajjo lutukubye emabega mu nju y'abarefugee esangibwa Entebbe. Tukyuse semateeka tumukataganjule tuwe obuyinza amagye ga UPDF okweyambisa kooti y'amagye tujiwe obuyinza obumala okuteeka emabega y'ebitayimbwa bannayuganda abatali basirikale okubateeka emabega y'amatayimbwa babasibe n'enviiri zibajje ku bigere. N'afundikira ng'agamba NRM Chief Whip Harrison Obowa n'afundikira ng'agamba nti National Reverse Movement oba National Buzz Movement agiwujjira akadingidi omukulu gwe bayita Harrison Obowa nga bw'ati babagambye. Kati bw'owuliriza endowooza y'Abannayuganda abalinga Harrison Obowa ono aba asaana ki? Aba asaana ki? Mutegedde bulungi. Kale n'olw'ensonga eyo akatambi kawedde tusinkane ku lunaku lulala n'abasobodde okujja naye nkya siriyo Lwessande Mbulange Mmengo mulansonyiwa Mukama bakumi mubale kubeerako mu bungi bwe muti.